mweri Impact Radio mukimanya kabonera so musabudde mwere wala museko ng'omwana we waka neyanza nnyo nga mukwana wange Frank bwekumbule ebisingo obyogedde banguyiriza onyanguyiriza oleseyo kimu nti ndi mutabani wa mwami Namugera Kiza Robert ekyannakaseko kala amatendo ate nga maama wange ye mugenzi Nabukenya Desiranta agalamidde kitanga era kiri mu kimanya kabonera nolwekyo nze ndi mwana wa wano mwana wa mutaka ndi mutaka mwana wa mutaka era bwenva wano ekawungezi tulinayo ekyoto magombola ebukoto njakubegattako naye nga okusookera ddala njagala okwaniriza mikwano gyange ekinkubye ekikwe omanyi mukyala Ntambaza ono Nabaggala baba bafumbe bwekiri si bwekiri kati abefumbe baba bakyala bange oba mukyala wange yennaku nolwekyo era bwe ntuuse wanenga nti mukyala yanoba mangu nnyo nga tambudde bbaawo kubanga ag'amazima mukyala Ntambaza yali muna NRM ate nga mukozi era ebiseera ebisinga programu yabeeranga nga azitambuza nga tubeera ffenna wamu naye kakati ebiseera ebimu waliwo omuntu agamba nti nze kanve wano manyi mu bufumbo omukazi asobola okunoba naye nga tagenze nagamba kangende nkyuseeko ndaba omusajja oba n'akyusa kubanga bw'otunira mwannyina mukyala wange ono ayinza okuba nga nze nga bwe mmanyi mu NRM n'ekizibu kiri kimu newankubadde njiwagira nti erimu abakuba enkokola bangi kakati alabika alina yatuuka n'alemererwa n'agamba kanoonye obuddamu walala nolwekyo nja kusaba bakama waffe abali mu waggulu eyo ensonga ya mukyala wange bagitunulemu kubanga alabika teyanobera ddala ekyokubiri naye nga njagala omwebaza enteesa ennungi gyateesezza newankubadde nti mulimu oluusi ebimu byenyinza obutakkiriziganya nabyo oba byenyinza okuwabulamu kati ng'okugamba nti omubaka wa paalamenti naddala aba NRM akimanyi nti obutateesa si lwakuba nti bateesa naye nga NRM eba ne caucus bagenda mu caucus ensonga zaabwe ne ziggwereyo kati ate ne zivaayo nga zirina kupresentingwani muntu omu mu paalamenti kyobola nti wabawo biiru yonna nga evudde mu NRM bwetuuka mu kufulo ya paalamenti era abanaffe abawabula gavumenti be basinga okuteesa kubanga abalala tebakiteesezaako naye kye tuba tulina okutunulatunulira nti omuntu waffe akola adeliveringa kati awo tulina okutunulira nti alemereddwa okuweereza abantu baffe mu kitundu kino nolwekyo ekyo ne kibeerawo ekyokubiri nga owekitiibwa mukyala wange bwagambye nti yali akulira byabulamu era ffera twala tukimanyi amanye ssebo ng'onoonenya omuntu osobola kunyiga ku mutwe gwo oyinza okutunula n'olaba n'ogamba naye mu ddwaliro ebyange byali bitambula kyekyannemesa era n'omanya n'ogamba nti naye era newankubadde NRM erina byekoze nga kuba mpulidde wano siwulidde byannyonnyodde bulungi byatugamba nti newankubadde kale NRM bino byonna byonna byanzirusa naye yaliyo erina ekirungi kino na kino ne kino kale naawo nalebaye nti manye mukyala wange ekyo nakyakitangaaze tulabe tutambulemu tubaganye ebirowoozo ebitutwala mu maaso ffenna nga situli mu kunyigiriza sayidi ne sayidi obuddeyo Dembe Kipapalya awuliriza Impact FM bwe yalabye nti Dembe avuddeyo okujja okuvuganya kuba mmeeya w'ekibuga Masaka omusajja oyo ono mu kibuga Masaka kyamanyi ekyopposition obumalirivu yabugyewa mwami Luswata Kipapalya okusookera ddala ekirungi ndi ne mmeeya wa Lukaya ekibuga ekirungi tutera okuyitamu tujja kugonja tunyumyamu n'abataka n'akanyama era naye era bw'abadde akunnyonnyola akulaze nti newankubadde atwana nnyo okuweereza abantu be agenda mu Amerika agende Bulaaya n'asaka naye era ogenda okuyagamba nti
waliwo government byeyina okukola sente ezisinga zina kuva mu government kakati ebisinga ne boolaba bye tutambuliramu g'amazima amatuufu tukkirize tewali mukulembeze agenda kwesimbawo wano agende atunde ku kibanja kyasale ku kibanja kye awereze abantu oba akolere abantu n'olwekyo nze ekindeese nga okuvaayo okuvuganya ku bwa meeya bwa Masaka City ensonga ziringa bbiri. Ekisooka nkimanyi bulungi nti ekibuga kino okuva twakifuna bingi mu ebiri ebikoleddwa naye singa abakulembeze abakirimu abakwatagana butereevu ne gavumenti essente ezisinga zonna ze tulina okuyambisa abantu baffe okulaakulanya ebitundu byaffe okugeza okulaba enguudo zonna zolaba ezitalina bakutereera amalwaliro meeya agayogeddeko byonna essente zirina kuva mu gavumenti naye toyina bw'oyinza genda zijjayo nga tokwatagana na gavumenti. N'olwekyo abantu baffe balina okukimanya nti obuweereza bwonna newakubadde bo naffe bagamba President Museveni mubi, gavumenti y'NRM mbi, gavumenti y'NRM nnungi etaddewo enteekateeka zonna ezisobola okutwala abantu baffe mu maaso naye ekizibu ekiriwo ngeri kikujjayo bintu ebyo bituusa kati tebeeza bwana Frank singa tumbadde nkuvuma nga buli kaseera bwe nkusanga nkuvuma ngaawo muyambi wa mwami wawona lukanyigegogambye ku ssaawa eno solo muyita gye ku radio kuno naye waliwo kiringa mu maka faamu twakulira mu maka nga tulina ba step mama baffe be baatukuza waliwo emmere eyetteeka nti maama oyo alina okufumbira abaana bonna baaza ne baatakola ki baatazaala n'abibawa n'abagabula ne balya ekyemisana oba ekyeggulu naye ate era bwe twazinga essaaniiko maama ng'atera ogamba ng'akukolezaayo ng'akutera mu ssaaniiko kubanga oli mwana weyawa wanjawulo mu mbeera eyo kakati naye wano essente ezikola ebibuga bino byonna biwulaba mataala malungi koolaasi ezo zonna ssente za President Museveni ezo zirina okufunibwa buli kibuga buli local government buli kitundu naye tewaliwo ssente omuntu zogenda ng'omwana eka nogamba nti abaaye nina ekinnemeredde era ne bakudduukirira n'oyongera okuweereza abantu okitegeera so nze ekindeese newakubadde golooza nti ekibuga kino tekiwagirwa NRM ate nolaba nga ninga yeesudde mu mannyo g'empisi seesudde mu mannyo ga mpisi nkakasa bannamasaka City nti omulundi guno bwe banaaba balonze omubaka wa meeya n'abakulembeze bonna era nze mbawa amagezi era n'okubasaba nti omulundi guno mulonde NRM kubanga ekisanja ekiwedde namwe mwakirayi mwalonze obukulembeze bwonna nga si bwa NRM naye olaba ebiganye bingi okusinga ku byaffe n'olwekyo mbasaba nti tewali muntu yenna ng'atuuka mu gavumenti ng'asobola okugjayo ebintu byebaagala naaba nga tasobola kuweereza sebe ekyo kyekyandeese tugamba gwe ebyalema awalala byotunuulidde yes kubanga sijja gamba nti ebyalema awalala waliwo ebyalema era nga nange sijja bisobola naye nze neekakasa bwe mbanga okugjawo nga nnamulukanku ekyokulabirako kati ku ssaawa eno tulina puroguramu eza gavumenti ezitambula nawulidde owekitiibwa Nameere yabadde ali ku mukutu ng'ensonga gyawo ntuufu nti essente ezimu puroguramu ezimu mu bantu ezituukayo naye tewaliwo gye zituuka waliwo abazifuna nga bo batuuka ne batuukirira abantu abo ne bazijjayo naye ate ffe mu Masaka City oba mu region eno eyaffe ya Buganda ekibi kyewasanga nti abantu baffe bakeera ku makya bo batunulira nti puroguramu ya gavumenti yonna eriwo nfu bwe bati bakitunudde nga nfu tebafuna maanyi agenda gikola ki giroobingirayo kuba tebalina kuba bayita g'amazima amatuufu baganda be bajja kunjulira naye wekitiibwa mukyala wange ekavule tewali bajeti etambuza ggwanga teriyo bajeti etambuza eggwanga eriwa
eri mu central government n'olwekyo bwetubanga tuli mu kuweereza abantu tunulye programu za gavumenti nga tetutadde mu byabufuzi ebyobufuzi tubizanye tuwagire Nuupu nga bwe tuli wano tetuvumaganye bw'omusanga muno nga owekitiibwa Ntambazi bw'ayogedde nti wasanga wano Busekindi banyumya that is very good bwe musinkana bwe muba muli ku nkulaakulana musharinge wano Busekindi kyasobola okujjayo mu kitundu kyo mugambe tukwatagane wano tukiweereza olwabulungi bw'abantu baffe then akalube katuuka awo tugende mu nsiike akalube kaggwa ate then tukomewo naye wano ekitaliiwo ekyo tulina ekizibu kiri kimu nti bwe tubeera mu byobufuzi buli muntu aba mulabe wa munne kakati ate nga bw'omanyi bagamba nti enjovu ebbiri wezirwanira ebisubi ebikutuka kati abantu baffe tuweereza bo babeera bakola ki balumwa era ekikulaga nti ssente gye ziri gwe tunuulira buli muntu yagendayo oba awagirayo n'alemu oba wagira wa National Unity Platform oba DP oba member wa Parliament yenna ali bulungi bwe yalisi bwali basanga bali mu motoka zetemagana ng'abantu maziyumba bazimbi ewatali ssente naye nga ssente zonna bazujjawa mu gavumenti. Mwami Dembe Kipapali awuliriza Impact FM radio Lwasa Mayinja tulabanga ebibiina byonna ebyobufuzi ne wale Masaka kino kyogera on record nafunye okwemulugunya nti waliwo abamu abakulembeze nga batandisa n'okuwabya abantu omuntu ketukisa badde wa DP nguleje namugamba namukolako olukwesikwesi namuperereza jangu mu NUP ngenda kutwala Emagere senta mu nkolagana naye bulungi Nyanzi abanene ku kitebe oli bamusomera omuntu gwa dola banga ine bifaananyi bya kiragala oba bya bbulu ebyefudisi okugenda okukera enkyanga ate olaba bimyufu bya ambulera omuzogo ogw'okutikkula abantu tafaali niwone Masaka gwatandise ne lisiti y'abatikuzi njirina abantu bazibiza mmwe nemwe nalemu bwe guli Mwami Dembe abamu ku bakulembeze Masaka wanawulanga nti nga oligaga nti bamusalire mu motoka omukkiriza okuvuganya ku kifo ng'ekyo kiri kitya ku mulundi guno Mwami Dembe olina obukakafu nti mu bukulembeze bwa NRM wano baffe mu kibuga eky'e Masaka bukukiririzaamu oba nabwo bugenda kumala kulayiza nti bajooli tulyoke tukuwagire ogwo muze gwafuuse baana baliwo wano baffe Masaka. Neyanza nnyo ssebo ekirungi omaliriza ng'ombuuza byenale mbadde ntidde ombuuza bya national bifaanagana omuze gwafaanaganye. Omanyi mu byobufuzi bye tulina buli muntu wakeera ku makya n'ayogera kyayagala singa bukya ku makya nga bwe tuli wano ne bagamba nti Dembe nga nvudde wano ku radio ne bafulumya nga Dembe yakutte akaana akatanneetuuka naye mba nga mbadde wano ku ssaawa lazima ekyo kitanda buli wamu babeera bakyogera omala kwewozaako ne bwewozaako ssebo kuba tojja kuleeta bujulizi olina kumala kudda noga nti ku ssaawa bweziti naye bweziti nali ku Impact FM ate kati kakati naye okukinyonyola abantu kiggweyo kakati naye bino ebyaffe ebyanaalenze mwenaalemu sinnakiwulirayo kubanga bukyanvaayo okuvuganya nga neesowoddeyo buli ofisi gye ntuukamu bonna bampa buwi blessings ate wali n'omu yali aŋŋambye nti mpaayo 10 simula nganze kakati bwabaayo oyo awulira nti bamugambye aleete emmotoka ajje wano muyiti ajje wano ayongere bulungi nnyo awo tulabe ate tunakitandikira naye nga gamazima matu nga bwolaba ebyobufuzi entalo zibeerayo nnyingi bwe tolowooza nti mukyala wange okuvaawo naga ngeze nsazeho okudda mu Nuupu nti yagenze lwa mirembe nti yakedde ku makya naga yaweereza NRM nalaba nga entalo zikoze eki naye ekyokuzireka mu bbanga omanyi buli olaba ebizibu nga bizze n'okwata bulangiti ne weebikka omutwe n'obeeraawo n'olinda ebizibu bigende ate ogenda ojja ebikula byayimiridde wali nga bikulinze kati weebikula booti webyakomye webitandikira okukwaŋŋanga n'olwekyo tulina kusala amagezi NRM kuba si yetuukiridde ng'ebintu ebirala byonna nga abantu abalala nga mu mbeera yonna y'ensi naye NRM erina ebisoomooza ebigikola ki ebigirimu naye tulina kutuula ne tukubaganya ebirowoozo tubimazeewo tutya naye nga ssebo ebyo sikimanyiiko
era sinnakiwulirako. Dembe awuliza Impact FM enkolaganayo ntu abebibiina ebirala eryetya buweereza abo bw'oyingirira eddembe kubanga tuli mu ggwanga muno nga tuli mu bibiina ebingi naye njagala otunula mu kitundu kyaffe kino kyagala okuvuganya n'okusukira ddala ewemmwe yoli oyagadde okuweerezaako. Kakati kyombuuziza muganda wange naye azizza nnyo omanyi bw'ogamba omuntu nti naye baŋŋambye obba tasobola kugamba nti nziba okutuusa nga ggwe ogambye nti naye nedda bwe nabadde ne mmeeya we Lukaya yaŋŋambye wayita e Lukaya wamenya edduuka nga n'obujuzi akola ki abulina. Kakati nange wano ne bwe nagamba nti ab'ebibiina ebirala nkolagana nabo tojja kukkiriza wabula research gw'olina ogyekola naye nga zikyemmanyi kiri kimu ekisooka ebyobufuzi. Waliwo omusajja bamuyita Almond Paul yagamba nti politics is wealth and wealth distribution, who gets what, when and how. Nti ebyobufuzi nga banyaya bya bugagga ofuna ki ofuna ddi ate ofuna otya. Nti era n'agenda mu maaso nti gwe baba bamaze okulonda mu kifo ekyo tekiba kikyonga ggwe ate kiba kya kibiina ky'olimu wabula kiba kya bonna kyokka gwe musingi ogusooka otuwa okulaba nti tulina okukolagana n'abantu. Nze faamu yange nda faamu ekaliisizo omanyiyo naye bw'ogenda ku bavubuka bonna abalimu abavubuka nabo ab'enaale balinganga basatu naye nina abavubuka abakola balinga 16 naye bonna bannuupu bala bannuupu tebalina kibiina naye byonna era wenkuba essimu singa nkikuba nonzikiza ogikuba wano ku leediyo neekubira omu ku bavubuka oba ababooda abaleeta ebyo era ajja kusooka kuuza gwewenaale mu ŋŋamba ki naye nga wannuupu. Kakati tulina okwawula emirimu enkulaakulana tujawula ku ki ku byobufuzi kyenvudde gamba ne bw'ogenda kati waliwo musajja wa Kabaka muyita Atambaazi wa DP nnyo oyo afiira ku nze kubanga tulina ebitugatta bwe tutuuka mu nkulaakulana kubanga alina ky'alina nze kyesirina meeyo ono lwensomulaba naye nga abadde muwulira naye alina ebirungi by'alina bye mwegombako mu mbeera gye tutambulira munyiza okubanga nga mmeeya kati nga bwagambye nti wa Rotary ate nga nange nakyenjagala mu Rotary olw'abantu bange obubanzi kati tuleme kutunuulira nnyo ebyobufuzi nti nze bwe mba wenaale nakolagana ab'enaale musebo nkolagana nabo era ndowooza bw'oba otunudde ne bw'oba obuuzizza emyaka gyonna gye nvuganyizza tompulira nkozeero okujja ng'oli ajagadde kiteekawo nina enkolagana nnungi n'abantu nga byemmwanyi nagaba emmwanyi gigenda 27 ne likodi weeziriseesoma era olumu nali ntwiseeko okugenda nga ntongoza ebintu ebyo nga byamalagala ga lumonde ge bayita kipaapaali n'erinnya kwe lyava nga bye obutunda okusinga nze ntunulira nnyo ebintu abantu ba wansi bebakwatako churches tuzimbye tuwaddeyo ebintu bingi naye tetusosola togamba nti ngenda muki nti bana NRM bw'oba ogamba nti ab'NRM baliwa mujje wantulabe program gye tuteekateeka bagita Jenga Taifa. Jenga Taifa egenda kutunulira nnyo abantu baneekolera gyange abali abawansi program ng'okugeza buno obunyaanya bumalaaya babayita amalaaya kyogedde bulungi bwega neekolera gyange ennaku zino kyakyuka banaemirimo gyowansi gibana kakati ojja kutuuka osange nti ewa mmeeya oba ewa mukyala wange Ntambaazi nga waliwo omuntu alina ettaka naye nga si wenaaleemu program tojja gimubuusa kubanga oyagala lwakuba enaaleemu wabula tukubiriza abantu bonna bwe tuyita emisomo gy'enkulaakulana tuyita bonna kati abagira ne bakola ki era wano wenjagala okubira omulanga bw'otunuulira nnyo program oba okikozeeko research program zonna ezisinga abaana bamanyi olw'okuba nti si be bali mu gavumenti bwawo program ey'amaanyi eyo erimu kufuna mwatu abatawagira gavumenti basookawo parish development model bw'ogitunuulira ng'okoze research yonna abasinze okufunamu si b'enaaleemu temugoberera ab'enaaleemu si kye tuliko kubanga programu eno ezze kati kanjogere kati nga ku parish development model Kyaddondo eyo programu ya gavumenti buli munnayuganda alina okiganyulwamu naye ate sigana kubiza ab'enaaleemu bagamba neemuyingire namwe mukole ki kyokka bali nga basabye era bafuna jo nali Matanga nawe omukwano gwange omu agamba nti mu lukiiko nanga nti fe ab'enaaleemu twasaba naye baaliko
abali ku lukiiko opposition neffe tebaatuwa ne mugamba oba tewatuukiriza bisaanyizo temuga ensonga eyo tujja gikola ki tujja gitunulamu naye twagenza okufuna we nabuuliza nga ati feezi eddako lwe bagenda okukola ki okufuna n'olwekyo enkolagana yange n'aba opposition n'aba NRM na buli muntu yenna nzisina buzibu era nkolagana bulungi okujjako yatayagadde kolagana nange. Yeso tuyanza nnyo mukulu Frederick Dembe Kipapali Luswata muzukulu wa Kakeete Bali Impact FM Kooli radio balojimai njagala okusooka ddala okwebaza buli muntu yenna akubya amasimu n'okusingira ddala abo bonna bannamasaka city n'abo abavudde ebweru wa Masaka mbeebazizza nnyo. Mwami Galiwango agambye nti Masaka Namayanja sifuna kimwagaza njagala amanye nti kusaawa eno situnulidde Namayanja tukyali mu kamyufu k'NRM NRM banampa akamyufu ne bannonda nga nze nkute flag Oscar Mutebi akutumidde muzukulu wa Misekandi mwami Oscar nsanyuse nnyo Mutebi Oscar agoberera akamyufu bwe kandi banakwasa flag awo nja kuba njolekedde mwanyinaze Namayanja ne kati tukyatunulidde NRM n'olwekyo njagala balowooze ekyo bakimanye abakuba amasimu n'abatuuliriza. Muganda wange Mwami Masembe njala okwebaza ennyo obuwagizi bw'ompadde nga tondabangako era nkakasa oluva wano ngenda kukubira essimu era twogere bulungi tukole enteekateeka. Mwami Kasasa mutabani wange Kasasa Maddi Mwami Sekalala Nalongayite Bukunda mwenna olw'obudde njala obbeebaza obuwagizi bw'ompadde ate n'obategeeza naddala aba Greater Masaka Media Callers Association nti obubaka bwammwe buli ready tubasaba munoonyeeko Mwami Sekalala ate tulabe program bwetambula. Abala ngenda kubuukamu olw'obudde kuba ati abasigadde bonna njagala beebaza naye nga maliriza njagala kwebaza bonna abakubya amasimu njagala kwebaza management ya Impact FM Bishop Serwadda tumwebaza otuterawo ekintu kino programu eno njagala okutumira bannamasaka city bonna ate n'okukunga n'okukubira omulanga naddala abo okusinga Kimanya Kabonera nti olweggulo tugende ku kyoto ate twogere ebisingawo. Tumidde nnyo famire yange ne mukyala wange sobola kutamwira kutumirako. Amina.